mu kampani eyo mu kufiirwa muzeeyi yalina ebirooto yayagala nnyo awummulire mu kyalo. Yagamba njagala mpumule nsigaze library yange mbeere eyo mu faamu. Ekitaatuukirira ne tusaba tetugenda mukolera plaza, Mirundi Media Plaza. Mirundi muzeeyi yayagalanga nnyo nga bwe mbabulidde okubaako n'ekimujjukira. Era amu mu butambi bwe munaalaba ewaka mujja laba essomero mwe yasomera Matale Mixed nga yabawa ekizimbe gye yasomera primary bamujjukire. Naffe yayagalanga nnyo kubanga bwe tuba tuyita ku luguudo olwo Masaka Kyengera balera ebizimbe bye bamuwa. Oba mubimanyi nti we watamala Emirundi ebizimbe bye bamuwa si bibye. Naye twagala boogere kati ku kizimbe nga kyani nga kikye. Twasaba ekizimbe ekyo nga twali tugambe kibeere mu kyalo ne tufuna advice nti kisaana ne kibeera ku luguudo ku kubo ku kolansi nga buli ayitawo agamba we wani wa Mirundi. Era nga batugamba nti okuva Kampala paka Rwanda ng'oli ayogera we wani we wa Mirundi. Okuva Kampala paka Tanzania ng'oli agamba we wani we wa Mirundi. So ne tukula ettaka mu kitundu awo Empigi we tugenda okuzza ekizimbe ekyo. Twakigula nga kampani ettaka era tulindiridde kutandika. Plan bazituwa, Mpigi yazapprovinga, tugenda kutandika. Era ye launch yakyo President agenda kukuba evvuunike. Era mukwetooloola mukwekwatakwata ekizimbe ekyo ekisooka kigenda ku housinga library ye nga we yali ayagala kuba obutabo bwino waali ne gwe tutanaba kufulumya akola ki waali n'akyali mu mukono gwe nga tetunnamufulumya waali ate n'obutabo shelves weziri kubanga yalina titles ki nnyingi. Kugenda kubaako ne head office eya company ate kubeeko n'abapangisa abatuwa akasente. Tulina abatusuubiza mu ngeri ey'enjawulo okutuwa ssente ku kizimbe ekyo. Mwami Ssekanagwa Tono yatusuubiza amatafaali gonna ag'ekizimbe ekyo. Ate mutabani we oba waali Michael nangamba nja bawayo ttipa z'omusenyu 3 kuba nze muzeeyi byankoledde. Kyokka naffe abaana twagambye tulina okunya $150,000 tukiteeke ku kizimbe kya taata. Oba kinaakomaku eyo level tujja kuba tukoze kyetukola ki kyetusobola. N'olwekyo mikwano gya muzeeyi mwenna baganda be abamwagaliza ebirungi. Taata teyayagala linnya ly'okwebaka, ayagala libeere buli kaseera nga teriva mu kamwa k'abantu. Mbasaba mutukwatireko ate omwaka ogujja Katonda nga ye mubeezi waffe tusabire ate ku kizimbe kye. Neeyanza nnyo neeyanzeege bwe tunaava wano mu Kereziya tugenda kgenda ewaka ezana ew'omugenzi Tamale Mirundi. Mulabe n'ekkubo lye baamubbulamu. Makindye Ssaabagobo yamubbulamu erinnya okuva ku Entebbe Road ku kkubo paka Endejje bagenda liriwa kolansi. Obupande buli kulinga 8 Tamale Mirundi Road, Tamale Mirundi Road, Tamale Mirundi. Tubeebaza nnyo 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 Makindye Ssaabagabo Municipal Council. Mwebale nnyo kukiraba. Bwe twali mu kuziika Honorable yasaba Honorable Kasolo yasaba bakole tamaka okuva ku kkubo paka wali bwe twamuziika enfuufu yeemukuba mu kukola ekkubo. Nakibuuzaakoko bagamba bakiisa naye ekkubo likyakolebwa eryekyotera Mutukula Road kuba yali asabye nti baba bakola nga bayiwa kolansi neno bakole ki bayiwe. So nakyo tukisaba kubanga kituufu muzeeyi agwanira
kuba munnammwe yali munnabyabufuzi taata. Nyongera okubeebaza mwenna ababaddewo abatubeereddewo nga families. Mwami Tamale Joseph ze yaleka. Mwami Tamale yaleka families eziwerako naye bambi mwebale tubudaabuda, mwebale kutwagala, mwebale kulabirira bakadde baffe. Nzirako okwebaza aba church omonga mwe mugendera Bunamwaya church, mwe mugendera lufuka ali anda Bunamwaya. Kati ngenda kwongerako abeebiikira okuva ekyotera mubireko abantu bakedde ssaawa 10 abo abeebiikira bakulembeddwamu bamusomesa abo nze bayisa abakristu baabwe banaye mwebale kujja. Ate nno wano e Bunamwaya ndina abafumbo kale nonkolera masaza 2 kyewuunyisa. Nyongera okwebaza Father Serugunda nkulabyewo okuva mu bulo oba naawe ofulumye oli eri emabega. Father Serugunda oyo yali chaplain waffe e Bunamwaya wano w'abavubuka era nakola nnyo naye. Nyongera okwebaza Father Semuddu Francis de Seres oyo abadde taata mu Kereziya ate naye wankima nga bwe kimu kyakolera akugamba ndi mwanawo. So Father tukwebaza nnyo atuwadde ebitambiro bya mmisa bingi nnyo ebitugumya ate ne bafather abalala bafather bangi abaatuwa ebitambiro by'emmisa ebitugumiza bataata baffe ne bamaama. Banne mwebale nnyo kutulaga mukwano taata netutajulira taata. Webale nnyo era nkimanyi ne taata gyali musanyufu. Webale kutulabirira bannange nno omwana ali above 18 si mwangu kufugika naye taata tukwebaza. Webale kutuwombawomba wamu ne bamaama baffe mwebale nnyo. Mwongere tusabira tubeere balungi bwe tutyo tuleme kubajuliza ate bawammwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala naye mbeebaza mwebale kutukumaakuma. Omwaka gumu nga taata afudde tebibadde byangu. Of course life will never be the same again kuba taata takyakola ki takyaliwo naye twongedde okumusabira okumujjukiza. Ffe lumu twali awo nga ndi ne dokita ono. Dokita n'aŋŋamba naye okimanyi taata bayinza obutamusabira nga tulabira luli ku Honorable Katolu Bwama. Okimanyi taata bayinza obutamusabira nga mwami Katolu Bwama ono bamukoze. Nitumugamba okimanyi taata basobola obutakusabira ku bino byoyogera kiki bantegeera naye tebayinza butansabira kubanga ninayo mmwe bannaabakristu. Era Father tukwebaza nnyo nti watuukiriza ekigambo kya taata. Yagamba tebasobola butansabira kuba ninayo mmwe bannaabakristu. Twebaza nti kwolwo bamusabira wadde tebyali byangu mu kyobuntu abamu twaseerera naye ne twebuulirira mpola mpola ate ne tudda ku main. Nyongera okubategeeza nti mu mwaka guno nga we twali mu maziika ge muzeeyi we yafa twali tutambuza kampani gye bayita Mirundi Media Consultants nga tuli mu tuprinting obutabo ne zino magazine fe abaziprintinze tuprintinga anything that is to put ink on paper. Mirundi Media Consultants ekikola era n'obutabo bwa muzeeyi gye buli abunoonya tugende ku Uganda Bookshop, tugende ku Dowinton, tugende ku office yaffe eri ku Nassar Road room 8001 Printers Miracle Center ate tugende ne kuba street vendors abamu. Twagala obutabo buno busigale nga butambula kubanga waliwo obumu bw'osoma nga kati ebintu byebiriwo ate nga yali yabiwandiika ki dda era mujja bwetegereza abo weebuli ku mmeezi eri awo bweru eya kampani. So n'abakozi ba Mirundi Media Consultants nammwe mbeebaza bannange mukama wammwe bavaamu si kyangu kusigala nga muyimiridde. Wami Sekanagwa Tony
oyo mukozi wa Mirundi Media, oyo abadde ne taata okuva 1993 kuba ye yankimanga ku ssomero. So nkwebaza nnyo, webale tuzzaamu maanyi, kampani eyo esigale ng'okola ki? Ng'etambula. Kampani eyo ejja kusigala ng'etambula nga mutuwa emirimu. Posters ba honorables tuzikuba bulungi nnyo nnyo nnyo. Tukuba bulungi ebipapula by'amalwaliro, buli kyomanyi it is going to ink on paper, receipt books, booklets, mawulire, tulina printing press nene. So tusaba mutuwagire kampani eyo yongere okutambula kubanga era bakyatuwa emisolo, tukyasasula NSSF ng'era ng'omugenzi wayakola ki bwe yali abikola. So tubasaba mwongere okutuwagira. Era ekirango kyaffe kiri ku page esembayo ey'akatabo eno ye kampani yaffe.